So similar gas. Like this is in court. Comprehensive court here. Omusanga ali mu kkooti, mulimu abiri ali mu kkooti. Parties are before court to report on reconciliation. Abali mu musango guno bazze mu kkooti okwogera ebivudde mu nteeseganya. You have been given a copy of the reconciliation agreement. Omwava wa gavumenti aweereddwa kopi y'enteeseganya yaabwe, endagaano y'enteeseganya. Which is the effect that they've agreed that the complainant, the original sum of 21 million has been reduced 16 million with the consent of the complainant. Bakkiriza nti miliyoni ezabadde abirimu zisiddwa paka 2016 era ng'eyawa omusango akkiriziganyiza naye as part of the reconciliation process. Ng'ekimu ku mitendera egy'okuteeseganya. And they've agreed that this money, 6 million, will be paid in 4 installments. Era ng'agamba nti zino sente zijja sasula mu eza mirundi ena. Whereby the first installment will be deposited. The first installment of 1 million shall be deposited in court on 15th March 2026. Era ng'esooka zijja kusasulwa mu kkooti nga 15 mwezi March. 15th March. Nga 15 mwezi guno 2026. That's on Monday. It's Monday 15th. Monday is 16th. I think you made an error. Should be 16th, Your Honor. Nga 16 mwezi guno 2026 zisooka zijja basasulwako. And the following installments of 5 million each shall be paid on 26th March. Era nga n'endala zijja kusasulwa nga 26 omwezi guno. 27th April. Nga 27 omwezi ogwokuna. And the final installment will be on 27th May 2026. Era ng'esembayo zijja kusasulwa nga 27 omwezi ogwa May 2026. Final is 27th May 2026. Your Honor, both the complainant and the accused have appended their signature on the reconciliation agreement. Omuwaabirwa n'eyawa omusango bataddeko basayinize ku ndagaano. And the reconciliator. Era n'omutabaganya naye n'asayiningako. Dr. Abraham Stephen. Dr. Abraham Stephen. Your Honor, I pray that this court is pleased to adopt this agreement as part of the court process. Asaba kkooti eno etwale endagaano eno enzikiriziganya eno ng'ekimu ku mitendera gya kkooti. And endorses on it, Your Honor. However, we pray that this case, the criminal case, is mentioned until the 27th of May 2026, when the final payment will be made before the Honorable Court. Naye asaba omusango guno gusigale nga guli mu kkooti paka nga 27 omwezi ogwa May nga sente zino zijja okuba nga zisasuddwa zonna. So we pray for the mentions to keep on ongoing. Asaba omusango guno gusigale nga gujja mu kkooti paka ennaku z'omwezi ezo sente nga zimaze okusasulwa zonna. We so pray. Nsaba omwalo wa gavumenti. Yes, Mr. Lawson, is that the position? Ekyo kimwateesezzaako kyekyo. Yes.
the parties are undergoing reconciliation. Okusinziira nti bali mu musango guno bali mu nteeseganya. This case shall be adjourned to 27th of May 2026 Omusango guno gujja kwongerwayo paka nga 27 mwezi ogwokutaano 2026 for mention pending the fulfillment of the terms of the agreement. okusomerwa okusinziira ku kutuukiriziganya ku biki ebyategeseddwako mu ndagaano. So you return back to this court on 27th of May. Ajja kudda mu kkooti nga 27 omwezi ogwokutaano. And hopefully, yes? Before you take leave of the matter, Yes. we would request that in April there should be a mention date to ensure that he's complying with the terms of this reconciliation. The mention date to be in April. Yes. Gavumenti asaba olunaku mu mwezi ogujja kkooti esobole okakasa oba agoberera mwezi ogwokuna okulaba oba agoberera ebiteeseddwako mu ndagaano. Maybe when they are finished with the payment of that installment of It was 27th. The Thursday of that week. Okay. Okay. So you will return back on 30th of April Ojja kudda ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna for purposes of reporting as to whether you are complying with the terms that you've agreed on. kkooti osobola okakasa oba ogoberera obukwakkulizo bw'endagaano. Much obliged. Komewo nga 3 okakasa nti agoberera obukwakkulizo obuteekeddwawo mu ndagaano. Representing the state in this matter. The accused is in court. The complainant is in court. Who is the complainant? Ani abo omusango aba gavumenti abaddireyo mu kkooti omuwabirwa waali ne abo omusango. Your Honor, we have 2 witnesses in court. Waliwo abajulizi 2 mu kkooti. However, I would wish to proceed with one, the complainant. Newankubadde kkooti yasaba agenda mu maaso n'omu eyawaba omusango. I pray that court is pleased to allow us to proceed with the hearing. Saba kkooti ebakkiriza ogenda mu maaso n'okuwulira omusango. Are you ready to proceed? Mwetegefu ogenda mu maaso n'okuwulira omusango omweyo. I pray for a mediator of court. What do you mean? You want to have the matter settled? Ayagala omusango mugutuusiwe mu nteeseganya. Do you have any objection? Well, now we have no objection since reconciliation is an old process of court. And courts are enjoined to promote reconciliation. So I pray for a standover if court can get us a reconciliator around court. Mwewe gavumenti takinaako obuzibu kubanga enteeseganya akkirizibwa mu mateeka n'olwekyo asaba omusango tusooke guyimiremu katono tusooke tufune agenda obatabaganya.
The matter is referred to Dr. Abraham for mediation, and the case is stood over till 2 p.m. for mention. Musango gusindikiddwa omutabaganya wa kooti amanyiddwako nga Dr. Abraham. Musango guyiviziddwa paka ssaawa 8 okusobola okuwulira ebyabivudde ebinaaba bisoose okuva eri omutabaganya wa kooti. You will report here at 2. We inform court about the outcome of the mediation, whether it is successful or not successful. Ngenda kudda ku ssaawa 8 okugamba kooti evudde mu nteeseganya oba binaaba nga biyiseemu nga we mwagadde oba nga tebiyiseemu bulungi. Or if you require more time, I will get information from the mediator. Obanga mwetaaga obudde obusingako awo obulala, omulamuzi ajja kuwuliriza okuva eri omutabaganya wa kooti bw'anagadde. So if you direct them, go happy. Say assalamu alaikum. Sina binja banyonyola mwankaniza. Ku nsonga ezibadde mu ndoodo. Ensonga nzimaliriza. Ate mbadde mwagala ki? Mbadde mwagala nyingire bbaasi. Bitambudde biswadde. Nzimaliriza. Ate tulina ekiwandiiko ekitwalabye ku mutimbagano. Ekyo mwakirabye nakyo kiseera kyakyo bwe kinatuuka. Kijja kutuuka. Ati bagamba nti watunda ettaka ly'omukazi enne. Ery'omukazi yalijjawa. Waliyo ng'aligula. Omukazi wo. Nakyejo. Kati kwogera okunvuga. Ekisoboka. Omukubiri. Gwevange jangu staying. Totubulidde ku nsonga za nakyejo. Nakyejo bayampawa bidde mbirinde mu kooti. Kati gwe sayidi eri kibayiza oba kuwaayiriza. Bayiza oba kuwaayiriza ku nsonga ezo. Amuzaalamu abaana ne mbasomesa ne mbakuza ne mbaweerera. Abaana ne bafuna amaka gaabwe nabo kati ayagala ki? Enju nagimulekera. Kati ayagala ki? Agamba nti emaali. Maali ki? Wagitunda. Kapoloti kaliko natunda emmanju. Kaliko kalokompokanako. Kati jamujjako enju akitegeka. Pale mundeke. Oyo ayonona biseera byange bya bwereere. Mundeke ebiseera nina bitono nnyo. Kati mukoti bakuyisa ogendayo? Nja kugendayo kunyononera biseera na mirimu. Bubaka ki bw'oyinza omuwa ye nga ye n'abaana be? Sina bubaka bwe nja muwa naye ng'ate nze sola kuwoza nabo. Sola kuwoza n'abaana bange. Sobola. Ekaninde ndabe kinaddiira. Wali badde bagamba ensonga tozimanyiiko, zo zimanyiiko ezo ensonga? Nzimanyiiko. Mundeke ngende banna. Ekisibo kikutwalaganya etya seeka? Ekisibo kinyoola namwe bunyoola mufuuse ekizibu. Osibulwa ddi abantu? Twali twakumanyiira. Ye waleese eggaali. Oyo omugagga Lwasa. Amanya Basajja Robert. Omwami Lwasa ambonyabonyeza nnyo ebbanga ddene. Afiiriza emirimu akola biki naye leero tulinako we tutuuse mu nzikiriziganya okujjako singa kinaaba kiganye aba ayingira buyingizi komera kuba nange kennyini mbonyebonye nnyo ne Lwasa oyo. Era azze ng'alinga omuntu n'atuuka okusaba kooti tusobole otula mu nzikiriziganya alabe engeri gyansasulamu. Era n'asalawo n'agamba agenda kusobola okusasula ssente zino mu bitundutundu emirundi 3. Ne kooti n'ekikkiriza nange n'ekikkiriza kubanga n'emirimu mingi ginfaako. Naye singa anaabanga tatuukiriza kikyayogera buyinza buli mu kooti kuba gyakoledde endagaano sinze. Singa kinaaba kiganye kooti yeyina okufuna ekipapula ekimukwata kuba kati nze sikyalina kyemunoonyaako. Nze mmanja kooti kuba esazeewo okukkiriza nti akola ki asasule mu bitundutundu nange n'enzikiriza. Kitegeeza be balina obuyinza era nange gwe mukoze ki mbakwasizza obuyinza obwo butambuze nsobole nange okukola byenkola kuba nva nina okugenda mirimo gyange aye ne bakuwa ennaku za kooti ensonga lwaki nsazeewo ne akantu leku nzikiriziganya naye bwabanga naye akisazeewo ndabike nga ndeke okwera nga neewubabuba mu makooti kuba nange mpulira nga bintamye. Tuwulidde ku miliyoni 23 z'ogamba z'omubanja
kooti ate ezisaze paka ku miliyoni 16. Sente ezo okutuuka okuzisala nzisaze olw'okuba nti Lwasa atuuse watuuka n'agamba nti sente sijja kuzisobola biki nengamba nze okwerega ne mubuuza ogenda sobola mmeka zo kuddamu kunsumbuwa osobole okuzisasula ndeke kuddamu kwerega nawe naye singa ziba ziganye zino okuzimpa abalina okumpa sente ziri zonna kubanga kino tukikozerwa kuba nti nze nkoyo okwewuba mu kooti naye singa ziba ziganye sente ziri zonna abalina osasula omundi gumu kuba zimanyira nga mpandiikire. Kati agenda kuba kusasula mu ngeri ki? Agenda kuba azikuteera ku ssimu aziwagwe direct oba azireta ku kooti? Sente bamulaze wayino ziteeka mu kooti talina zinkwasa nze nganze alina zireeta mu kooti erina okunkubira nze okunona sente ezo so nze sirina kukwata sente ezo mu ngalo. Abukyanga bbanga liyite kooti yasooka wano ne bamuleetera ku mpingo takuwangako wadde 10. Tampangako wadde n'10 ate nze buli wennyingira nga bwomanyi ebya kooti bw'ogenda mu kooti n'ogenda noziba sente bw'ogenda noziba sente yensonga lwaki olaba nti nze mpulira nga nange mbikooye bw'aleese ekyenzirikiziganya nga akkiriza okutuula tuteese n'ensalawo ne nga tuteese kuba naye nkooye okuzunga. Poliisi jjukira buli budde baba bakugamba mweyongereyo ng'ennaku z'omwezi bwe ziti mujje ng'ennaku z'omwezi bwe ziti tewali kyemutuukako. Tukuwuliddeko nga weemulugunya nti Lwasa wafunamu ku ssente ate adda mu kwesanyusa n'ebimaama naggulamu bya bugagga bye. Ebyo ebintu abikola olw'emyerago naye n'atajjukira nti mabega alinayo ebizibu kuba kati essaawa za leero kati yo yaleese jiipu ayinza n'okuba bagamba kuba nawulidde nti yagisasuddeko miliyoni 2 ze yawaddeyo naye onoogenda okuwulira nti eyo nayo bagitutte teyefe ate abalina amabanja g'abanjibwa tasobodde tufaako kuga nti omusajja ono kamuwa obusente bwe bambi okitegeera ku ssaawa ya leero atumubuuziza n'omubuuza naye nfunye n'ekibuuzo ekimubuuza n'omubuuza Lwasa wagenda mu ddiini y'ekisaamu kituufu wasiramuka oba nedda n'agamba nze n'enjala mpulira ennuma kati ngenda kulya mmere wali mu woteeri ne mubuuza kati ndowooza olaba obuyaye bwo eddiini oginoonyaamu kigyesonyiwe kitegeera kyogaa Lwasa tasiiba ng'ataggunze ekkanzu ssaawa ya leero akulaze nti agenza ajjeko entalabuusi wali ali mu mmere ali mu kulya kakati olwo yasiibawa kooti oluwumuddemu nagana ali emmere atandikiddewo suwaaniza mmere wali kati oyo aba asiibye.